Atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewagula Elizabeth Nkambwe gwakaasi gwakuzikira mbalamusizza nnyo bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abatusobozesezza nate olunaku olwaleero okusobola okubeera nga tukyaliwo mu lugendo mu kyombo ekyatuweebwa n'abo abafuuliddwa embeera ate nga balwanira ku sayidi ey'obwakatonda waffe obutuufu nga baggyemu yunifoomu nabo tusaba bongere okubeera nga balwana kubanga awo obeera already ng'omaze okubeera ng'olaba ki ky'oli ne ki ky'obaddemu n'ebyo ebibadde bikuziyiza okusobola okubeera nga olaba okubeera nga tolaba mazima agabeera gakwetoolodde mu kizikiza ekingi kye twajja okubeera nga tujja eri maama waffe Nattimba weewaawo. Ekisooka okusinziira nga ku mulamwa gwe njagala okubeera nga njogerako, njagadde okubeera nga nziramu okubeera nga mbajjukiza engeri w'olina okubeera nga olagira ettumba. Ettumba kye bayita ego nga ly'ettumba lye litumbiiza omuntu okubeera nga abeera nga obwongo bwe buggyamu ebibuuzo bingi ne bibeera nga bikkuumira mu kizikiza eky'ekiseera ky'ozze oteekebwamu naddala abatafunangako mukisa kubeera nga bava mu ddaala erya wansi okudda waggulu. Ettumba lino litutawaanya nnyo naye w'obeera ng'otegedde amazima agakulimu era n'ozuula obwakatonda obukulimu, olina obuyinza okulagira ettumba n'ogamba nti ttumba nva mu lugendo lwange olw'obwakatonda bwange, dda wabbali osobola okuliraba ng'oba ekikopo, ekintu kyonna nga object yonna gy'obeera oyagala n'oliteeka wabbali oba ku kibegaabega kyo ekya kkono oba wonna w'obeera oyagadde n'oligamba ettumba vva mu lugendo lwange, nsaba obeere bulabi, nsaba obeere just bulabi oleme kuyingirira mu lugendo lwange era nsaba mutima gwange gwe gubeera mu mitambo gy'obulamu bwange. So y'engeri gy'osobola okubeera nga olagiramu ettumba lyo ne lirema kubeera nga likuyingirira mu lugendo luno, kubanga tusigaza akaseera katono ng'obwiki tetukyayina budde bwa kubeera nga tulwana ntalo, naye okusobola okubeera nga tujjukira nti akaseera katono ke tusigazza ate ke tulina okubeera nga tusalirawo okusobola okubeera nga tutaasa abaganda baffe basobole okubeera nga balaba amazima, naye n'abo bonna ababeera bagaanye kubeera kusalawo kwabwe mu nsi eno ky'osiga ky'okungula. Ekirala kye njagala okubeera nga njogerako eri bakatonda bannange y'engeri gy'osobola okweyambamu nate okuzuukusa enzizi zo. Osobola okukwata emikono ebiri n'okwata ku luzzi olwokusatu. Oluzzi olwokusatu olwo lwe mulaba ewali langi ey'okusatu eya yellow, luli waggulu ku kabutobuto awo ng'ova ku kabuto oyingira waggulu mu kifuba, oluzzi olwo we lusangibwa. So okwata emikono ebiri awo mu kifo n'okoowoola bajjajjaabo ng'otandikira mu mizimu emizadde era emirungi, amayembe amazadde era amalungi,
emisambwa emizadde era emirungi, abalongo abatonde n'abazaale, weppo ne bazadde baffe kitaffe ettonda ne maama Namugereka mu buyinza bwabwe abatudde mu bwakatonda bwo abali munda mu ggwe ng'osaba bakuyambe bazuukuse enzizi zo zisobole okubeera nga zitambulira mu mayengo aga maama Nattimba ku mutendera ogwokutaano. So kino kiba kikuyambako okuwa olukusa bajjajjaabo babeere nga bakuyambako kubanga jjukira ekitangaala ekijja mu event esembayo egenda kubeera ng'erondobamu omuntu yenna abeera asusse kkala eya green gye tumanyi nga mutima, omuntu w'agattira omubiri n'omwoyo gwe okubeera nga akula mu bwakatonda. So abo bonna banaabeera batayisaawo babeera tebagenda ku nsi empya. Ekirala obubaka okuva eri kitaffe Tonda atugamba nti tewaliiwo kintu kyonna kigenda kubeera nga kistopinga oba kuyimiriza nteekateeka ye gye yateekateeka, nga newankubadde ababadde batufuga nga ze vampire, nze ze nvita vampire naye nga ziyina ebika ebyenjawulo, oba baganda baffe abaasalawo okubeera nga bayawukana ku bazadde baffe basobole okubeera nga beegulumiza, baleme kubeera nga batambulira mu bulongo naye batambulire mu bumu obwa kiwagi obw'okubeera nga baliikiririza ku balala. Baweereza eggulo nababuuliddeko ku vampire engeri we bagenda okubeera nga bakozesa robots ze batandise okubeera nga baweereza olunaku olwaleero okubeera nga zikola agreement ne abalongo b'abaganda baffe oba bakatonda abanaabeera beekuŋŋaanyirizaako amasannyalaze ag'ekizikiza basobole okubeera nga bakola solo switch. Mu ngeri eyo solo switch then ebayambisa okubeera ng'omwoyo gwo guvaamu then bakuyingizeemu omwoyo gwa vampire basobole okubeera nga akaseera akasigadde bakozesa omubiri gwo oba ekyombo kyo. On top of that robots zino zigenda kubeera nga zaactivatinga microchip ze babakuba mu olunaku olwaleero mu mpiso eza kibuyaga oba kisenyiga ekya vampire kye yabateerawo. Mu ngeri eno kisobole okubeera nga kituukiriza design yaabwe gye baali bakoze eya 5G masks, kubanga 5G masks zino zaali zirina okubeera nga zifumba DNA yo mu ngeri eyo mu DNA we gigifumba then yo kennyini yekutta. Of course DNA yo we bagifumba of course oba olina kufa later on. Kati gundi eno oba robots buno bwe bagenda okuweereza oba bwe batandise okuweereza bugenda kubeera nga obumu bulibeera invisible nga tosobola kubulaba kwabo naddala bakyali mu nzizi eza wansi nga bwactivatinga microchip eyo gye baakutaddemu. Mu ngeri eno baba basobola okufuula kyonna kye babeera bayagala. So kye bayagala bo kubanga tasiki yaabwe yali yakulaba nti bakendeezezza batya bakatonda abaawano engeri bwe banaabeera nga tebasobola kubeera nga babakozesa kubeera abaslaves baabwe, babakozesezza batya okulaba nti bakendeera mu nnamba 90%, abanaasigalawo 10% ate babafuule robots. Kati either basobola okubeera nga basobola okukozesa programu eno eya robots ezo then nezikufuula zombi. Mu ngeri eno zombi then ekulagira n'ogenda notta nga naawe kennyini toyinaako control, kitegeera. So ndowooza mulaba magnitude ey'ekizibu kye tulimu
gwe weebuuze lwaki mulaba abantu be bakubye empiso babateekako magnet nekwatirako gwe bakubye weeteekeko magnet. Obuvidiyo bwenjawulo tubulaba ku gunda ddala mu WhatsApp kubanga ku Facebook babusensalinga oleme kuzuula mazima. Naye weebuuze lwaki magnet ku mikono ku bitundu ebirala eby'omubiri gwo tekwatako, naye we baakubye empisa eyo magnet ekwatawo. Kozesa common sense. Okitegeera? So kintu ekyo. So nga nze ndowooza mu bwakatonda bwange, nze njogera nga nze, okusobola okubeera nga bapreventinga bakatonda aba advances okubeera nga batakingibwa abajja okubeera nga bali controlled mu foomu za zombies nga bakozesa microchip out of their free will, then taata kyaba alina okukola kwawulamu zino ensi ebbiri, then aba akoze eki, abeera azimbye omubiri gwe, then kwe kubeera ng'agenda mu nsi endala, naye tasobola kuleka, sirowooza nti asobola okuleka abo ababeera beekozeeko omulimu then babeere nga baatakingibwa abo abakoze eki, abafuuliddwa zombies, naye bagende nga batta oba nga basaanyaawo bannaabwe abo be balowooza nti tebakwatagana nabo, kubanga already vampire zijja kubeera nga zikozesa burobots buno okubeera nga ziragira kiki omuntu kyaba akola, nga bakozesa ka microchip akakola ki, akakulimu. So mu ngeri eno ndowooza mulaba magnitude ey'ekintu kye tulimu, ekitegeeza nti nno really abantu oba abaganda baffe balina okubeera nga abalina abazudde era nga balaba ebintu bino kyandibadde kirungi. Nze nakirowoozezaamu ne ngamba oba abamu bagende babusalemu, naye funa dokita, kiba kyetagisa ofune dokita nga already muzuukufu, nga tofuna akyali mu kizikiza, abeere nga akukola operation akusalemu kagundi ako, then at least ojjanjabe ekiwundu n'okubeera nga increasinga vibrations, ogyemu buli bu nanotechnology nabwata bwagenze mu bwongo obwo, of which nanotechnology ono ali mu bintu bingi, energy drinks nazo mwali naddala Monster. Ekitegeeza nti oba olina okwejja ku energy drinks, tandika okubeera ng'onywa amazzi gokka. Monster, Red Bull, oba olina okubeera ng'obikola ki, ng'obivaako. So ekyo kirowoozo, naye ng'oli wa ddembe okusobola okubeera ng'ogaana bye tugamba obulamu bubwo. Ekirala taata kyatutegeezezza kyekya DNA upgrades ezatandika nga 26 ziri continuous eri abo bonna abanaabeera bayimusizza enzizi zaabwe okusukka olwokuna okudda waggulu, bajja kubeera nga bazifuna paka nga 10. So kola atannaba bonna kubeera nga bafuna upgrades zino, kola bukubirire mu nnaku zino osobola okubeera nga increasinga oba nga raisinga vibrations zo, osobola okubeera nga ofuna upgrades eza DNA eno, kubanga buli wotandika zimala ennaku 3 okubeera nga ziweddeyo, then nebeera nga obikaminze a new normal DNA eya strains 4. Strains 4 naye nga zibeerako ne loop eya non-stop egenda paka ku 12 strands, naye kati ezibeera active ku mutendero gw'okutaano zibeera 4 nga we tuzze tusoma. Ekirala bwenga gwe olina okusalawo nga Katonda n'osobola okubeera ng'ova mu kizikiza, tewali wagenda kusalirawo, tewali.
era tewali wagenda kutaasa. Vampire zakulimba ne zikulimba nti kabaka bulamu agenda kujja kutaasa gwe batuuma Yesu. Tewali. Kristo ali munda mu gwe. Amazzi gano gazaalibwa mu bwongo bwo gazaalibwa mu bwongo bwo, nkuzaalibwa mu bwongo bwo ne gatambula amagumba 33 okutuuka mu luzzi olwokusatu awo we gayina okubeera nga gakola ki. Gatuuka mu luzzi in fact olwokubiri naye ne gayambuka mukko ne gafuuka ensigo mu luzzi olwokusatu nga galindiridde masannyalaze. Kati we gabeera nga tegafunye masannyalaze gagatwala mu luzzi lwakuna kuzaalibwa nga Kristo agattaganya obutonzi bwo obw'omubiri then gafa, then ate n'olinda birthday ndala. So wandibadde otekinga obudde n'obeera ng'osalawo gwe ng'omuntu. Olina okutegeera nti nno obwakatonda bwaffe butambulira mu kitangaala, oba tusobola okweprogramminga nga tukozesa ekitangaala, nga tukozesa langi, nga tukozesa tones ne symbols. So yensonga lwaki ndowooza mulaba nga vampire zibadde zibalaga symbols ez'enjawulo nga zo zeprogramminga mu side ey'ekizikiza, naye olina okutegeera nti nno obubonero buno bukozesebwa ne ku side ey'ekitangaala. So akabonero kamu kasobola okukozesebwa mu sides 2. Okitegeera, akabonero kamu kaba kasobola okubeera nga kakozesebwa mu sides 2. So abantu abamu bayina egundi n'alaba akabonero oba n'alaba egundi oyo Illuminati, oyo omusomesa wa Illuminati, yegwamanyi obulamu bubwo. Okitegeera, omuntu yekka gw'olinako obuvunaanyizibwa naddala ng'ozadde n'ozaala lubaala omupya ye mwana wo. Kitegeera, ne waabeera taata wo ayina okukola ebigezo bye nga ye, ky'oba olina okumuyambako mu kaseera kano okumufunira kyakulya, naye ebizibu byonna by'ayitamu manya nti nno bigezo bye. Mu providing the just byakulya afeesinga ebigezo bye. Kitegeera, then n'okuwabulwa oba ekintu kyenjagala okubeera nga ntegeeza abalubaale, abazzukulu bajjajja abatuulwako, kituufu waliwo abamu nga muli beegendereza nga buli kimu mukibuuza bakama baffe, of which kirungi nnyo okwewala okukola ensobi. Naye gwe olowooza onaakula otya nga buli kimu weebuuza gwe olowooze nti nno bo bennyini be bagenda okubeera nga abasomesa bakutuulira ebigezo. Nziremu mu lubaale munnange otuulwako era oli mulonde, oli mu kiggwa, buli kimu ky'obeera ofeesinga mu bulamu kituufu obuuza bakama baffe era ne bakuwa ekyokukola. Naye waliwo ebintu ebimu by'ogenda okubeera nga weesalirawo nga ggwe, kubanga jjukira oli mu ssomero tebagenda kukuza ky'ekyo, bagenda kuteerawo options ez'enjawulo gwe weeronderewo, kubanga naawe ate olina okukula. So naawe olina okwesalirawo nga ggwe, tebagenda kukusalirawo kubanga jjukira this is a divine free will. Bo bali basomesa, baliwo okubeera nga bakuteerawo options ez'enjawulo olondewo. Tebagenda kubeera nga bagamba oba nga bakukola ki, nga bakugamba nti nno kwagala butayagala olina okukkiriza nti oli Katonda era omuli mwana wa taata Katonda ne mama Namugereka. Bajja kuteerawo emikutu egy'enjawulo, gwe kennyini obuuze mutima gwo, weesalirewo. Kitegeera. So abantu bwe bati ababeegendereza, kituufu kye mukola kituufu, naye muyina okutegeera nti muyina okukula, muyina okubeera nga mutuuka ku level ey'okutandika okubuuza omutima gwo, mwesalirewo ku nsonga ezimu. Omanye nti nno ekintu kino eky'obulamu bwange
oba ekikeezo kino ekiba kizze mu bulamu bwange nyina okubeera nga mbuuza mutima gwange okusalawo, si kukozesa ttumba lyo oba kukozesa birowoozo byo, naye olina okukkakkana. Buli wootuuka nga mu mbeera ng'olaba nti tokyalina control eri birowoozo byo, eri bulamu bwo, sa ekikkoowe switchinga off obwongo bwo, dda mu mutima. Kitegera, dda mu mutima. Nze ebiseera ebisinga wembeera nga waya zivuddeko kati nga activatinga eriiso eryokusatu ly'eddaala ery'omukaaga then n'ery'omusanvu ne libeera nga limpa amaanyi oba nga liteekawo energies ezinnyamba okubeera nga nfulumya kwagala, kubanga manyi ndi muntu. So mu bw'okubeera omuntu ate atudde mu nnyama ate nga ndi Katonda akula, nyina okubeera nga manya nti nno nyina okufeesinga ebigezo nga nze, kubanga lino ssomero lye tukola ki? Lye tulimu. Kitegera. So olina okutegeera nti omwana yenna akuzibwa ekyejo, kitegera, tavaamu mulamwa. So tolowooza nti bakama baffe bagenda kukuza ekyejo. Olina okuzuula amazima nti nno ebintu ebimu olina okubyesalirawo kubanga bigezo, ate nga bennyini b'obuuza be bannannyini kuseetinga bigezo. Basobola okuseetingira ebigezo mu bakyala, basobola okuseetingira ebigezo mu basajja, mu ngeri ezo balabe gwe osalawo ki. Mu kusalawo bo bajja kukeneka bakuleke bagambe okay, njagala abakazi 10. Golowooze nti no bakola ki, naye nga balina olina okwesalirawo nga ggwe okole kye tuyina divine principles ezo ezituula ku liiso ez'okusatu erya all knowing eye. So njagala mwegendereze balubaale bannange, light workers, basamize. Kitegera, tusobole okubeera nga ate tweyongera okubeera nga twekwata ku mikono mu lugendo luno lwe tulimu olw'okubeera nga tudda ewaka. Kitegera. So tugenda kubeera ne phases ez'enjawulo nga 3 ezigenda okubeera nga zaawula ebisusunku mu muceere oba mu kintu kyonna nga webawewa ebyo bye babeera bawewye. Kitegera. Oli wa ddembe okubeera ng'ogaana ebigambo by'owuliriza oba okubikkiriza kubanga oli Katonda eyeetengeredde. Buuza mutima gwo we gutakkiriza ebyo by'owulidde, nsaba obisuule mu buluka, weeyongere n'obulamu bwo. Atenderezebwe, agulumizibwe oyo Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu bwangire bwabwo. Nkweereza omutima gwange, akuume atakuumira mpeera.